Balikonjala okubuuzaako omukuba muyita Julius Maganda ongambye oli Sweden opereza nnyo message nesizisoma were kubanga ate kwoli waliwo ono bamuyita ambasada wa Sumulula Abubakar Kakaire ow'Ejjinja nawe nkutumiddeko agambye nti yerabidde nti empewo nnyingi n'anaaba kati avuddeko kimulumye Shaka Mayanja nkutumiddeko were kubeera nga ate nawe okola ki kwoli n'abalala bangi nnyo abatwegasseeko amakyago olunaku olwaleero kakati tutandikire weekend ebadde busy nnyo tugitandikire kakatuni yako kenyini ndowooza ku show ya Geodsteady. That was on Friday, right? Okay. Naye ekisinga okunuma Geodsteady had a good show. Well attended ng'ate tukisuubira kusinziira ku George kyemanyi nze wengenda mu shows nsoka kutunuulira ku kika kya audience muntu kyalina. George alina abantu abali ba ssente. Abali ba ssente. Olumu baba tebalina nnyo ssente ne balina bamanyeewo zijja be bawala. Omuwala bwakwesibako nti njagala emitwalo 5 gigende wa George. Oyinza obutazimuwa leero nenkya n'ozimuwa. So nze ndowooza nti yongeramu kuba serious. Kubanga tetujja kubalira ku kuyimbako. Tujja kubalira ku biki byojje mu kuyimbako. So gravity mu muyigireko ebintu ebimu. Olekera okuzanyira mu ndongo eno abantu bakwagala. Ebyaddala abantu bakwagala. Wotunira ku numbers George ze yayina n'engeri show. Yeah, personally I'm a fan naye akazannyamuko. Wotunira show ngeri marketingamu ne competition ebaddewo kona kuyanako ne snatch na biki. George yakola bulungi nnyo. So ebyokuyimba oyimba naye omyaka jojjo tuka nga tewali akyakuwaana ddoboozi. Omanyi musajja anyuma eddoboozi nga limufaanana nga naye ddungi nga naye akyalabika bulungi. So otujja otuuka nga tukyasobola kukuwaana lwa ddoboozi lyo. Oba ontegeera. So kakati kozesa akadde kano abantu bakulaga nti bakwagala naye waliwo wootanna kuba mu kuyimba okikoze byonna obikoze. Yeah, actually kyekiri mweri eri mu ba big 3 saa zino tuyinza okuba music abantu ayi naye bebe asinga Kamili oyimba naye Kamili asinga Bobby oyimba naye now we are looking at what they achieved from that. Yeah, that is the discussion. Yongeramu okubeera serious sikalwa kuba nti wobadde ne project kati George wano bamugaana okukola interview. Abakuba bamugaana balowooza yali ampadde ssente. Naye nze ekyannuma nga so nange mudifendinga nnyo lwansonga nti nange yamumpa namu acceptinga lwansonga nti Alex yali amumpadde owa Spark ate nga nange Alex olumu wemba nnakye neetaaga asobola okukinkolera naye kati George tukane time nga ku BBS oyagala okukola interview nga tulina nagwo osobola kubira simu oba ontegeera so bwongeremu obuntu obwo usually anti wamanya nti talinayo project etambula amawulire gano bo gakozesezza bulungi si mabi si mabi oyitayokko alasibuli show nti ejja kusimoggola ofunayo show kakanzia nampija nojja n'onyumyamu awo n'oba ntegeera naye gwe buli wobeera ku side era ey'okwagala okukozesa obukozesa lwolina project lwoyagala oyitamu lwe bakuyise ku interview lwofuse Jojo lwobeera nga olina interview n'atajja n'agamba yeerabidde oba ntegeera kati tuka time nga naye waakwetaage tusa mu defending oba okitegeera naye nze I was very happy because just the muyimbi gwe nasobola okulaba upcoming n'ayimba music we ne muwuliriza nga simumanyi bw'afaanana ng'ennyimba ziri poorly recorded era ndoza ku nnyimba ze enkadde yayimbayo oluyimba olu kwali kulaba bulabi olwokka lwe yayimbayo naye nga alina ennyimba ennungi so naye nkuyozaayoza ekibi ekyajjawo ate highlights za shows ne zibikkibwa emboozi yali emisiki olaba emboozi eyo twali tulinze where I was nali nkimanyi Prima agenda kubaayo kyakola awambe egguli naye nale ne bali muwambako waliwo emboozi eryawo omwana kyeyakola Prima anti kyalinga buli kimu nga kimu bibiri hajati wange ate kati anti bino binyumiza abaana ababaddewaawo hajati yali ku mulyango Hajjati abeera ku mulyango amakinga sure ekivvulu abantu baweddeyo ze ssaawa nga 3 teyajjamu na mushana nagwe gwe yali ayambadde bwe yayingira nagwo ngera wife material ng'ensawo emuli mu magulu bweti oba ntegeera teyakyusa eno Prima yali smart nze kakati George
kimu bibiri hajati bisatu bina hajati bitano mukaaga maama agundi maama so awo n'abala ebirala nga 15 ng'ali ku hajati era mbwera omwana yangamba nti primary tukatami n'agamba nti mpulira bintami wallahi hajati gusima yagendako ewa Salongo Nsiko kirabika hajati yakwatiramu eri mu family kubanga George owokukyalo kuno era bw'otunuulira sheeyo promota waayo ne gye yalangibwamu ne organization yaayo tebikwatagana nti sheeyo yali ntegekeddwa bulungi nnyo nga promota abanga yagyetegekedde tasobola kukkiriza ssente ye kufiirayo oba kigeza promota mutegeera bulungi ti promota bw'ateeka ssente stage ng'ojaba eri organize buli kimu kiri in place tasobola kuteeka ssente nnyingi ku site ate no mukulanga n'atateekamu nnyo kati akasente emikisa gy'okuba nga kalina we kaava miyitirivu kanesoka tuwaana baby ku stage n'otuwulira hajati this ngenda n'okumaliriza twaparkinga almost wamu nga yati yalina n'abaana era yabalina ge bampaako era ne prima tamulinako buzibu ye kyeyajja okukola ajja nakambe nakutokosa ttooke nakunoonya ssente akati goddeyo bikoze bitya byonna ye kyeyayiga kimu kunoonya ssente Lyo lutalo primary yateeka ku social media olwa tawa school fees abaana lwakakkana va kwebyo kano hajja kyeyayiga ekintu kimu kunoonya ssente era azimanyi yali ku gate n'azisoloza paka yazibulira nga wegaba amazzi nga ttondo litandise kujja li mutoyi n'akati wantu bakyali muwogo n'akwata ogusawo gwe n'ekigundi kya black kye yalimu n'ayingira so mwali bagamba nti yayambala bubi ye yali azze kola nasigala walabe kisho gye yategese nga promoter byebyo kale kakati